Mukama tumwebaza nate kubanga atukuumye era n'atuwa obulamu, naye naawe njagala nnyo okwebaza gwe atugoberedde ajja nga atugoberera mu misomo gino, ng'era bulijjo bwe mbakubiriza nti bw'obeera ng'emisomo gino wagitandikira mu makkati oba olinamu egimu gy'otaafuna, kuba olwaleero tuli ku kitundu ekya 30. Kati bw'obeera nga olina ekitundu ky'otaafuna, subscribinga nyiga mu kade awo osobole okubeera nga ofuna emisomo egyasooka n'emirala gye tunaddamu okubeera nga tuyigiriza. N'ekirala era mbakubiriza nti kirungi bw'obeera ng'olina omuntu gw'omanya ayinza okuganyulwa mu misomo gino okubeera ng'omuweereza naye n'abeera ng'ayigira wamu naffe. Tukyali ku okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, oba okutuukiriza ekyo Katonda kye yakuleetera ku nsi kuno, okuteesa kwa Katonda kwe yakuleetera ku nsi kuno. Kaakati omulundi ogwayita nayogera ku nasoma ebyawandiikibwa n'ensoma ekya Mukama waffe Yesu Kristo mu Yokaana 17 nga Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wantuma oba gwe wampa okukola ngutuukirizza, nga Mukama Yesu Kristo yatuukiriza. Yokaana 17 olwokuna. N'ensoma ekyawandiikibwa ekirala kye ngenda okutambuliramu kyo kiri mu by'omumirembe ekisooka 28:10 nga bino byali ebigambo bya Dawudi nga akuutira mutabani we ng'amugamba nti weekuume nno, Mukama alonze ggwe okumuzimbira ennyumba, n'amugamba beera n'amaanyi era okikolanga. Ne mbagamba mu kyawandiikibwa kyo mulimu ebitundu 4 bye tulina okutunuulira. Ekisooka kwe kuba nti weekuume. Twalaba nti nno okwekuuma, lwaki amugamba okwekuuma? Kubanga waliwo bingi ebirina omumulemesa, waliwo ebijja okumulemesa, era nabagamba nti ekisookera ddala okukulemesa okutakola Katonda kyayagala si sitaani, naye gwe kennyini gwe mulabe asooka okusobola okweremesa. Kati omulabe owookubiri y'ensi, omulabe owookusatu ye sitaani. Akati njagala olwaleero ate tuve awo tugende ku mulundi ogwayita naleka nga ntandise okumenya ku ebyo ebitulemesa nga birimu ffe mwennyini. Endowooza esookera ddala ey'okubeera nga neeremesa ye y'okubuusabuusa nti naye ddala Katonda ampise, ddala Katonda kino kyayagala nkole, ddala Katonda alina kyayagala okutuukiriza. Nabaga nti eriye yagamba nti Katonda ye ali waggulu nnyo, tayinza nakuddawo okulowooza ku baana b'abantu nti babeeko kye bamukolera. Naye ebyandikwa bitulaga nti Mukama atulowooza n'okuleeta obuleesi mu nsi muno. Yakuleeta kubanga yali akulina mu birowoozo bye, yakulina nga tonnaba na kujja mu nsi, n'akuleeta ng'era akuleese olw'ekigendererwa. Naye buli lwe tumaliriza nga tetulowoozezza oba nga tetukkiriza nti Mukama aninako ekigendererwa kyayagala okubeera nga ntuukiriza, tutambula obulamu buno nga tebukola makulu, nga buyita buyisi, nga ffe nnyini tebutugasa, obulamu okugasa ng'okoze ekyo Katonda kyayagala okole. Naye ensonga ey'okubiri oluusi lwaki tulemwa okubeera nga tukola okuteesa kwa Katonda kwe kulowooza nti okuteesa kwa Katonda oba Katonda byeyagala mumukolere binfiiriza nze ng'omuntu, ti bwe naakola ebya Mukama nze ng'omuntu nja kufiirwa. Kiki kyenfunamu mu kukola ebya Mukama? Mukama yayagala nkole ebibye
nze ayinza okumaliriza nga tandowoozezaako kati nze kaneerowoozeeko kuba Mukama yayinza okuntwala n'enkola ye byayagala naye ate nze nga tandowoozezaako. Endowooza eyo Mukama yagyogerako ne mu kitabo ekiyitibwa Malaki essula 3 olunyiriri lwa 14 nga yawulira ebigambo bino nga byogerebwa okuva mu kamwa k'abantu kati n'abyogera ng'abibaddiza. Malaki 3:14 ngaga nti mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere era kugasa kiffe nga tukutte ebyo bye yakuutira. Kati endowooza eyo si bali bokka bye baagirina, ne mu biseera byaffe endowooza efaanana bwe teyinza okubeerawo nga tumaliriza nga tugamba naye okuweereza Katonda kulina makulu ki, oba okukola okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange kulina makulu ki, kiki enkifunamu. Kati nabali Katonda bye yali yogerako mu Malaki bwe batyo bye baali, naye ne mu ffe oluusi mubeeramu endowooza ng'eyo. Endowooza ey'okubiri yogamba nti tewaliiwo okuteesa kwa Katonda kwalina, nkumanyi nti Katonda alina kyeyagala mumukolere naye nga nze nganyulwamu ki. Biyinza okumaliza nga binfiiriza. Omukyalo omu yabuuza bbaawe nti naye kaakati ggwe buli kaseera weesiba ku byakukolera Katonda, gwe bibyo olibikola ddi, olyekolera ddi ku bibyo, buli kaseera owooza kukolera Katonda. Kale kati endowooza eyo etubeeramu era ze zimu ku zitulemesa kuba nagamba nti omulabe waffe asooka yeffe ffennyini. Omulabe wange asooka yenze, naawe omulabe wo asooka yeggwe. Kasita obeera n'endowooza zino, esooka twagambye okubuusabuusa nti Mukama Katonda ddala alina kyayagala mumukolere era kyayagala mukolere kye kino. Ey'okubiri kwega nti naye bwe mukolera nfunamu ki, bwe nkola okuteesa kwe, bwe ntuukiriza ekyo kyayagala nfunamu ki. Bano baabuuza mu Malaki 3:14 nti Katonda abaga nti mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere era kugasa ki nga tukutte ebyo bye yatukuutira era nga tutambulidde mu maaso ga Mukama ow'eggye nga tutokooteredde. Nga tutokooteredde kitegeeza nga twewombeese, nga tumusaamu ekitiibwa, nga tugonze mu maaso ge. Nti kugasa ki okutambulira mu maaso ga Mukama nga tugonze mu maaso ge? Kigasa ki okukwata ebyo bye yakuutira? Kigasa ki okubeera nga tukoze ekyo kye yatuteeseza? Kati eyo y'emu ku bitulemesa. Ekyokusatu ku bitulemesa ky'okubeera nga ffe twepimamuuko ne tugamba nti ndabika sisaana ekyo Mukama kyeyagala mbeere nga ntuukiriza, ndabika sirina busobozi bukituukiriza. Endowooza bw'etyo abaana ba Isirayiri baagifuna bwe baagenda okuketta ensi. Mukama n'abeera ng'agibawaddeyo ensi, naye abagenda okuketta ne bagamba bannange bwe twatunulidde agasajja agali eri ffe ne tulaba nga tulinga obwakyaka mu maaso gaabwe era ne mu maaso gaffe, beeraba nga bo tebasaana era ne kibalemesa okugenda okutwala mu maaso ekigendwa Katonda kye yabalinako ekyokulumba abantu abo batwala ensi. Kaakati ekyo tukifuna okubeera nti bwe neepimamu ndabanga nze atasaana. Nzijukirako omwana omuwala omu yali ng'atuuse okufumbirwa, ne tusabanga essaala ng'asaba n'abalala bamumanyi nga tusaba nga bannange munsabire, bannange ekiseera kituuse. Kati ekiseera ne kituuka, omwami omu n'ajja gy'ali ne batandika okwogeraganya, naye kati ate nga batuuse mu kiseera ekyogga nti kaakati tugende mu bazadde. Omwana omuwala n'antuukirira n'ayogera nange n'aŋŋamba nti ate kaakati luli mbadde ensonga njiriko nga ebyokufumbirwa nga nange mbyagala ng'era mbiriko, naye newankubadde nkyabyagala, naye ate kati bw'atuuse okuŋŋa nti tugende mu bazadde ate nze mpuliranga ekiseera ekitannatuuka. Si nti ekiseera tekinnatuuka ekyokugenda mu bazadde, naye awuliranga nti nyinza obutamu wendi wano, nyinza obutamubeerera mukyala mulungi, ng'alingaga nti neetaagayo ate emyaka emirala neeyongera okukula mu birowoozo na mu kiki.
nga yenyoomye agamba naye naafuuka omukyalo omulungi ye bwe mba tuyingidde mu bufumbo n'enzaala naasobola okubeera maama omulungi nga kati byatunuulira. Kati naffe ebintu ebyo bitubeerako n'otandika okwetunuulira nga wenyooma. Omu ku abo ayinza otuwa ekyokulabirako eyeepimamu ng'agamba naye ddala nsaana okusinziira ku mbeera ezaali zimwetoolodde ye Gideoni mu kitabo eky'Abalamuzi. Gideoni mu kitabo kino eky'Abalamuzi essuula ey'omukaaga. Sijja kuva waggulu nnyo naye nsobola okusomako kuva ku lunyiriri olw'11 kutuusa ku lw'16. Embeera eyaliwo abasomye Bayibuli mugimanyi nti Abamidiyaani baalumbanga buli kaseera. Isirayiri nga bwe bamala okusimba bye basimbye Abamidiyaani ne bajja ne babizikiriza. Era wano Gideoni ono asangibwa nga yali agenze okubeera nga ali mu ssogolero mu kitundu awandibadde wasogolerwa mu kifo awandibadde wasogolerwa naye ate ng'agenzeeyo okubeera nga alongoosa eŋŋano ye kugamba nga amanyi nti nno tebajja kulowooza nti nno omuntu asobola okulongoosa z'eŋŋano awo ate awasogolerwa. Kaakati eyo gye yasangibwa Mukama n'amugamba nti musajja w'amaanyi agende abeere nga akulembera Isirayiri esobole okulwana olutalo n'Abamidiyaani. Neyeetunulamu n'alaba nga si yasaana. Kansomeyo ennyiriri ezo ky'Abalamuzi 6 okuva ku lw'11. Bwaga nti malayika wa Mukama n'ajja yajja eri Gideoni n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula kyekyali ekya Yofasi Omwebiziyeri. Ne mutabani we Gideoni yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'agamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Malayika wa Mukama n'alabikira Gideoni n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja omuzira ow'amaanyi. Nga Gideoni amaanyi tagalaba naye nga ye malayika amugamba Mukama ali wamu naawe. Kati ensonga eyo eya Mukama ali wamu naawe njagala nnyo ngisimbeko essira nti eyenyooma nga kyekikugaana okutuukiriza ekigendero kya Katonda eri obulamu bwo nga kiva mu kwenyooma, njagala omanyi nti Mukama ali wamu naawe. Kituufu gw'oyinza okuba omunafu naye ali awamu naawe ye w'amaanyi okukusobozesa. Teweesigama oba teweesiga busobozi bwo na magezi go naye weesige amaanyi aga Mukama kubanga ali wamu naawe. Malayika bwe yatuukirira Gideoni n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Olw'ekunnyero lw'13 Gideoni n'agamba nti ayi Mukama wange obanga Mukama ali wamu naffe kale ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Agamba bw'abanga Mukama ali wamu naffe. Malayika yali tagambye Gideoni nti Mukama ali wamu nammwe mwenna. Ye yali azze Gideoni nga gwagamba nti Mukama ali wamu naawe gwe Gideoni. Naye yagamba bw'aba Mukama ali wamu naffe yabitaddemu kubeera wamu naffe. Naga Mukama wange oba Mukama ali wamu naffe kale ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Lwaki tuli bwe tuti? Lwaki tuli mu mbeera efaanana bweti? Oyinza otya okuŋŋamba nti Mukama ali wamu nange? Oyinza otya okuŋŋamba nti Mukama alina kyeyagala ntuukirize? Nti Mukama alina kyeyantondera nga ndi mu mbeera efaanana bweti? Era abamu we bagambira nti naye nze Mukama tammanyi. Abamu ne boogera ebigambo bingi nnyo fayiro eyange yaggyibwa mu maaso ga Mukama n'ebirala bwe bityo. Teri muntu yenna ayinza okubeera mu mbeera erowooza nti Mukama tamumanyi n'amaliriza ng'asobola okukola Katonda kyamulinako ng'alina endowooza efaanana bwetyo. N'agamba nti ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna, tegeeza ebikolwa bya Mukama, ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa? Bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama teyatuggya mu Misiri naye kaakano Mukama atusudde atugabudde mu mukono gw'Abamidiyaani. Ng'agamba Mukama atusudde.
omuntu ali mu mbeera erowooza nti mukama amusudde tayinza kutuukiriza kigendera kya Katonda eri obulamu bwe. Naye eyo eba ndowooza ya muntu oyo. Kyenvudde ŋŋamba nti omulabe wange namba emu annemesa okutuukiriza Katonda kye yanteeseza yenze kennyini. Endowooza eyo erowooza nti mukama tandiiko, mukama talina kyanneetaagisa, mukama ansudde, mukama ndeseewo. Ye yali mu Gideoni. Olw'ekumi luga nti mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye? Amugamba genda, manya nti nze nkutumye. Kasita omanya nti nze nkutumye, manya nti nojja kusobola okukola. Ngenda kubeera naawe, ngenda kukuwa obusobozi. Si tekisinziira ku busobozi bwo, tekisinziira ku maanyi go, naye kisinziira ku kuteesa kwe nateesa. Ebigambo bino njagala byogere eri obulamu bwo ng'otegeera nti tekisinziira ku wazaalibwawa, tekisinziira ku busobozi bwo bwenkana ki, maanyi ki g'olina, naye kisinziira ku Katonda akutumye. Katonda yateesa, n'ateesa nti gw'oteekeddwa okutuukiriza ekyo, n'ateesa nti gw'oteekeddwa okukola ekyo. Kasita abeera nga ye yateesa, obusobozi bubwe, Bayibuli etutegeeza nti ye Mukama Katonda mukulu mu kuteesa era w'amaanyi mu kukola. Ateesa ate era n'aba w'amaanyi mu kukola ekyo ky'alina okubeera nga akola oba nga kikolebwa. Naye ggwe gw'aba alonze n'akwesigisa okubeera nga ggwe kituukiriza, naye nga amaanyi agakituukiriza agakikola nga gali mu ggwe. Kaakati bw'amala omugamba mu Lw'ekumi nti mukama n'amutunuulira, n'atunuulira Gideoni n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye? Olw'Ekumi tulaba nga era Gideoni akyalimu okwewolerezagana, n'amugamba nti ayi mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Kati yeeretedde ensonga bbiri, ti baganda bange be basinga okubeera abaavu, nze leero omunaku waabwe mukama nnonda atya, mukama ŋŋamba atya okubeera nga nze nina okutuukiriza. Naye Mukama Katonda akozesezza embeera zonna ze twandiyise nga za bunafu. Akozesezza embeera ezo. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli, Mukama Katonda ng'ayagala okuleetera erinnya lye okubeera nga liweebwa ekitiibwa, ng'era ligulumizibwa mu nsi ey'e Busuuli, yakozesa akawala akanyagibwa ne kaggyibwa mu ggwanga lya Isirayiri ne katwalibwa e Busuuli, n'abeera nga kakozesa okwogera eri mukyala wa Nayamani, ne Nayamani n'amaliriza ng'agenze mu Isirayiri, ne kimaliriza nga eggwanga n'erya Bwasuuli lyategeera nti waliwo Katonda awonya, asobola n'okuwonya ebigenge, naye nga kyava ku kawala ako akanyagibwa obunyagibwa nga kaddu. Kati okwenyooma kwaffe kuziyiza ekyo Katonda kyayagala tubeere nga tukola. Kati wano omusajja wuuno Gideoni, Mukama amugamba omusajja w'amaanyi, omusajja omuzira, naye nga yagamba nti baganda bange be basingayo obwavu, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange, nze mwana asembayo okubeera omuto. Kaakati Olw'Ekumi lugamba Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Mukama n'amuzzaamu amaanyi nti ndibeera wamu naawe. Era ekyo Mukama Katonda kyagamba nze naawe, nti Mukama ali wamu naffe okutuyamba okubeera nga tutuukiriza. Kiki Mukama Katonda kye yakuteeseza? Kikyayagala obeere ng'otuukiriza. Ye Mukama ali wamu naawe okulaba ng'okituukiriza. Takwabulira, tagenda kukuleka. Lema kubeera nga gwe mulabe wo namba emu aziyiza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Sitaani tasobola kuziyiza
ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwo okutuusa nga ggwe kennyini omukkiriza. Oluusi tumuyambako, tuyamba ku sitaani okutuukiriza ye sitaani kyayagala nga nze muyambyeko, naye tumanye kino nti Mukama eyateesa mukulu mu kuteesa era w'amaanyi mu kukola. N'okukola kwe amaanyi ge agakolera mu ffe tugaganye gabeere nga gakola, tukkirize okutuukiriza ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwaffe. Tuleme okubeera nga twenyuuma, tuleme okubeera nga tulowooza n'endowooza eri egamba nti naye ŋŋanyulwamu ki mu kutuukiriza Katonda kyayagala ntuukirize ng'abali ab'omu Malaki bwe baayogeranga. Naye tubeere nga tugamba nti ddala ntegedde ndi wolwa kigenderwa mu bulamu buno ŋŋenda kufuba, kuba birimu okufuba. Birimu okufuba. Mujjukire ekyawandiikibwa kye nabasomera omulundi guli mu Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olw'10 nga lugamba nti kale abooluganda kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa kwammwe, kubanga bwe munaabikola temulyesittala n'akatono. Bwe tufuba ne njijayo ekyo Katonda kyatadde mu nze nembeera nga nekkiririzaamu nenzikiriza ne mu Katonda oyo eyanonda mu bangi okubeera nga nze nkola ekyo kye nnina okukola, gwe ne Katonda nga muli wamu tewali kiyinza kubalema kubeera nga mutuukiriza. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.